baganda bange mwenna abampuliriza era abamfollowinga mwabanneebaza ate muna ekyewuunyisa okuba nti ate nze neebaza mmwe kuba kino tetwakitandika nti twagala kukola mannya, kino tetwakitandika nti twagala following, wabula kino twakitandika olw'okuba nti twagala message eno egende mu bantu baffe. Nze nga ye ensonga yokka eri emabega lwaki nkola kino kyenkola, regardless of the threats, regardless of sente mmeka ze bateekawo ku table. Njagala nkole audio eno nga sitaddemu edit yonna, wabula nga njogera bwongezi ekyo ekindi ku mutima nga njagala nkisharinge nammwe, but at the same time ebeerenga message of hope. Bannayuganda, basista bange, babrother bange, bakadde bange, mutegeere nti bannange temugeza ne muggwamu essuubi. President Museveni ne waanajjayo ennyonyi za militale ezifaanana zitya, ne waanajjayo emmotoka tanka ezifaanana zitya, ne waanaddira buli nusu y'omuwi w'omusolo n'agigulamu ebyokulwanyisa. Destination y'abadikiteeta eryemu. They always fail. Lwakuba nti Katonda ono nga olaba nti Katonda alina amaanyi naye yalekawo sitaani. Muntegeera bannange, Katonda alina amaanyi agakuba sitaani n'amugyawo mu lunaku lumu mu ssaawa emu mu sekendi emu, naye Katonda ono yalekawo sitaani asobole okutestinga believe y'abagoberezi be. Kyova olaba lwaki badikiteeta tebayigira ku badikiteeta bannaabwe. Ndaba abantu bano bakazeeyi ne bajja ne balimba ne balogera bisitoore nga balaganga President Museveni ye dictator akyasinza amaanyi, nti ye dictator akyasinza amaanyi, nti ebyaliwo e Cameroon, ebyaliwo mu Libya, ebyaliwo mu nsi zonna ne bayitira German, nti tebisobola kugwa ku President Museveni. Wabula nze kyenjagala Munnayuganda leero otegeere, muganda wange gwampulira, nze kyenjagala otegeere nti badikiteeta tebayigira ku badikiteeta bannaabwe, kubanga bonna baba balowooza nti bo b'amaanyi nnyo. Museveni waalaba Gaddafi tasobola kugamba nti Gaddafi ono yagwa atya. Nedda, atunuulira nsobi za Gaddafi zokka, waatunuulira Saddam, waatunuulira n'asoma sitole z'ayitira, tasobola kukitegeera nti naye ayinza okugenda bw'atyo. Nedda, kyova olaba nti webaawo dikiteeta yenna agwa, waaluzinga mukwano gwe mu kifo ky'okuyigamu, ayongera kugenda ggula byakulwanyisa, ayongera kuddira kuteeka basajja be yeesiga okumpi baleme mulyamu lukwe. Waagenda n'asomako sitole eno eyali nti bodyguard wa Kabila yennyini yamwekubira amasasi, ye waagenda n'asomako eyo sitole ng'agamba nedda, wano kanteekewo omuko wange, wano kanteekewo omuganda wange. Bwe batyo badikiteeta bonna, buli dikiteeta yenna abaalowooza nti ayina amagezi okusinga ku badikiteeta bali ababaagwa. Naye baganda bange, njagala mbabuulire nti Museveni tayina even 1% ku maanyi Gaddafi ge yayina. Museveni tayina even 1% ku maanyi Hitler ge yayina, because okujjako Hitler yali eyina kuba unification ya Europe yayina okwegatta nejja n'ekuba Hitler. Badikiteeta tebayiga, tebalina kibayigiramu. Naye olwaleero sigenda kwogera ku Hitler, sigenda kwogera ku Saddam, sigenda kwogera ku Bashiri, sigenda kwogera ku Gaddafi, wabula nze story ya President Museveni olwaleero ngenda gyogerako nga nkomparinga ne former president wa Angola. Former president wa Angola oyo omukulu ayitibwa Fernando dos Santos yakulembera Angola emyaka 38 okuva mu 1979 mpaka nga 25 omwezi ogw'omwenda 2017. Naye ate wentandika byenjagala okwogerako nga kano sikamenshonizo baka nkano sikayisizaawo, ngenda kuba ndyazaamaanyiza principal wange, president wange, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. The African Report olunaku lwajjo yalonze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku bantu 5 abasinga okuba influential mu Africa naye nga babayise African disruptors. Nga mwaba abantu 5 mu Africa, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutte ekifo kya 16 mu Africa mwonna, naye nga bamuwandiiseeko bwe bati: He's an award-winning musician and has been an MP in Uganda since 2017. His People Power movement aims to improve democracy, human rights, and the rule of law, and denounces poverty, corruption, and social injustice. The opposition leader's next move is to run for president in 2021 against incumbent Museveni, who has been in power since 1986. Bobi Wine believes he has an 80 to 90% chance of winning, provided the
elections are free and fair. Authorities arresting him for such crimes as annoying the president, preventing him from performing his music in public, and shutting down his political rallies point to a worried administration. Point to a worried administration. Eyo The Report Africa yeyawandiise ebyo si bigambo bya Uganda empya, but The Report Africa. Sika website, sika company nti kali mu Uganda. No, it's The Report Africa yeyawandiise ebigambo ebyo. Era nga Bobi Wine yalondeddwa mu bantu 50 top African disruptors. Disruptors kitegeeza ki? Kyekigambo kyekimu nga olaba nubanagamba the most influential, but wano Bobi Wine bajja gamba nti is an interrupter in status quo. Oba muntegeera oba temukategeera, tetujja mugamba mu bya business, tetujja mugamba nti oba arts, but is an interrupter in status quo. Kati gwali weebuuza ate Uganda empya status quo bino biki byotugamba? Status quo is a Latin phrase meaning existing state of affairs, particularly with regard to social or political issues. Ekireese Bobi Wine okumuteeka mu bano ba top 50 African disruptors nti ye takikoze mu business, takikoze mu art, wabula akikoze mu politics. Status quo, the existing state of affair, the social and political issues. Omwo mwayagala okuleeta enkyukakyuka. The existing state of affairs ebiriwo kati byali mu kulwanyisa. Kansubire muntu muntegeera naye nga mulimu mwaba abantu top 50 mu Africa, mulimu nga bo influence yabwe nga bagikoze mu business, abalanga bagikoze mu art. Naye kya Bobi Wine yakirese nga disruptinga the status quo in politics. Muntegeera baganda bange, ebyo ebiriwo ebitagenda bulungi mu Uganda mu politics. Corruption gasi ali mu regime eno ye gwaze nga gwayagala gwalwanyisa era gwa interruptinga kyovola bantu bamulonze nga ali mu bantu 5 mu Africa yonna era nga ku list eyo abadde wa 16 naye nga tuddeyo ku mulamwa. Nabagambye nti eno message njagadde kuzaamu suubi gwe wenaali eyo alowooza nti President Museveni w'amaanyi nnyo nga bano ba propagandist bendaba aboogera bino ne boogera biri. Nze nkugamba nti tewaliyo dictator w'amaanyi, naye ba dictator tebayiga. Mbawadde example ya Katonda ne Sitaani nti Katonda yaleka Sitaani n'abeerawo. Kyovola nti ba dictator tebayiga. Walaba munne wagenda n'asoma kuyitira, talaba lwaki yitira yagwa, wabula ajjamu ensobi italeze yakola ye n'atandika okulongoosa. N'agenda ewa Saddam n'akola ekyo, n'agenda ewa Gaddafi atunulira weakness za Gaddafi, ye n'alowooza nti wana making ezo strong atajja kugwa. But at the end of the day, destination y'aba dictator yonna, they all fail. Fernando dos Santos yafugira Angola emyaka 38 kuva 1979 nga 21 omwezi ogw'omwenda mpaka nga 25 omwezi ogw'omwenda 2017. Dos Santos yagaggawaza famire ye era nga yemu ku famire esinga obugagga mu Africa. Yemu ku famire esinga obugagga mu Africa nga muwalawe Isabella dos Santos wetwogerera alina net worth oba ali estimated $2.2 billion ku myaka 46. $2.2 billion yoyo Isabella dos Santos. Mutabani we Filomeno dos Santos naye y'omu ku basajja abasinga obugagga mu Africa, naye wenkugambire essaawa zino ali ku kibonerezo kya myaka 5 mukomera. Kibonerezo kya mwaka 5, kibonerezo kya myaka 5 mukomera. Ate nga emisango gy'enguzi, emisango gya fraud, emisango gy'okubuzaabuza ssente, emisango gy'ayina mingi nnyo to an extent nti eyo emyaka 5 gye nkugamba essaawa zonna bagenda kuzongezaayo. Naye ng'omuvubuka ono just alina emyaka 42 nga wetwogerera essaawa zino omusango gwali ku batolinga nagwo ogumu nga yafunye sentesi ya myaka 5 bali kumunenya okubba $5 million eza dola. Naye nga kino ekiriwo essaawa zino baali tebakisuubira nti kisobola okubeerawo. Taata waabwe we yali president baali tebakisuubira nti kisobola okubeerawo kuba omusajja ono yafuga Angola, yagifugisa poliisi, yagifugisa magye. Bannaye mugende musome ku bintu bino. Jose Eduardo dos Santos yabonyaabonya Omwangola, yatugumbula abo bonna abali bamuopposinga, naye nga yagaggawaza famire ye yokka, yagaggawazanga mikwano gye, yagaggawazanga abo abamukubira mu buyinza. Kati nno nabagambye nti muwala we Isabel dos Santos nti y'omu ku basinga obugagga mu Africa wetwogerera
banka za Angola ziri ku freezinga, ziri ku squeezinga, buli kimu bali kukitwala to an extent nti government ya Angola yatuuka n'ensaba n'ensi eziri ebweru zitandika okunoonyereza era zitandike okusqueezinga ebintu byonna omukyalo ono byayina out of Angola. Ningenda kubabulirayo ka story mwenake mugenda okwewuunya nti omusajja ono nga pressure muyitiriddeko ng'afuze Angola emyaka 38, dictator yali omubi ennyo, yatuuka nga pressure emuyitiriddeko n'agamba kamprotectinge ebyobugagga byange ndeete number 2 yabanzirira mu buyinza, ngende ewaka naye mbeere nga nze controlling Angola, mutabani wange asigaze sente ze zonna, muwala wange asigaze sente ze zonna, family yange tusigale nga ffe family ezimu ezisinga okuba obugagga. N'aleeta Joe Lourenco n'afuuka president era nga yamuwagira, ne babuzaawo nga president omulala akyuse, naye nga Joe Lourenco yajja ayamuddira mu bigere kati nga ye president wa Angola. Ye yali amanyi nti aplantinzeewo papeti we agenda omukolera buli kimu, kumbe yabeeranga naye nga yakoowadda. Ngenda kuwa example kati essaawa zino nga wonalaba nti President Museveni n'agenda ninaddira Sam Kuteesa n'amufuula president, nga tasuubira nti olunaku lumu Sam Kuteesa asobola okumwefuukira. Jose Eduardo dos Santos we yali bw'atyo ne Joe Lourenco, kumbe Joe Lourenco yali yakoowadda. Essaawa zino ne muzo yono wateekanga naye kennyini bajja mukimayo amalize nga ali mukomera kuba essaawa zonna Isabella oyo omuwala gwe nkugambye omu kubasinga obugagga, essaawa zonna ne tetusuubira nti komera asobola okuliwona. Omusajja yali yakoowadda, yali yalaba obubbi naye nga yakoowadda. Kati atuuka ne mu ntebe ne wabanga ye yali ayagala nnyo abantu bamugamba ssebo olina okubaako kyokola. Ono omusajja ye musajja owookubiri ku bantu abakyasinze okukulembera ensi, the longest serving president in Africa, oyo Jose Eduardo dos Santos. N'olabanga ye, lwaki nkuleetedde story ya Angola? Njagala weebuuzemu lwaki mu bantu bonna nze nkuleetedde story ya Angola. Lwaki? Nti ono Eduardo ye yakibala n'agamba nze sigenda kukkiriza military kunzijjako kuntwala ng'omubbi nziruke mu nsi yange, wabula n'aleeta munne Joe Lourenco n'agamba nze kanteekeko munnange mbe nga avuddeko transition nnungi. Naye laba gye bikomeredde. Nkugambye essaawa zino mutabani we bamusalidde emyaka 5 kubba miliyoni 5 eza dola, naye ng'ate emisango gy'alina mingi nnyo. Sente ezo ziyinza okugenda mpaka n'emyaka 3 oba myaka 4 ng'ali mukomera. Essaawa zonna muwala we Isabel bamukima, naye kennyini muzo eyoyo essaawa zonna bagenda kumukima. Naye nga weewuunye yekku si yemututte, ye tebawambye muwambe. Kye natandikiddeko kiri ne mbagamba nti destination y'abadictator eri emu. Kati ekyo kye mbadde nkugamba kyova olaba nze sikututte wa Saddam nti bo baabagobako obugobi kuyi yabagoba, sikututte wa Hitler, wabula nkututte ku musajja alowooza nti ye yakipuleyinga nti yafuga Angola emyaka 38 n'amala n'avaako bulungi, n'alowooza nti akipuleyinze n'aleeta munne. Destination y'abadictator yonna eri emu. They always fail. Tebiggwa bulungi. Munnayuganda genda olonde. Bannayuganda twagalane mu struggle, oba ndi mu protestanti, oba ndi mu katoliki, oba ndi musiraamu, oba ndi mulokole, tubeere ne koze emu. Oba ndi muddugavu nnyo, oba ndi light, oba njogera Oluganda, oba soogera Luganda. Bannayuganda twagalane nnyo mu struggle. Abasiraamu tebagamba nti ba brothers mu ddiini, naffe tufuuke ba brothers and sisters mu struggle, kubanga tujja kumaliriza nga yeffe bawanguzi. Kati ate banne Abaganda mbasaamu ekitiibwa mwenna, naye Abaganda bannange mulekeraawo, nammwe muyitiridde. Mujja kuŋŋamba gwe lwaki ogamba Baganda si ffenna? Yes, lwaki? N'abasoga bangi nnyo, n'abakyoli bangi nnyo. Lwaki tetulaba abakyoli abavaayo n'abasoga? Lwaki mmwe buli omu avaayo alwanyisa era Muganda nga n'ayatta Kabaka Muteesa naye yali Muganda? Abannayuganda, Abaganda sigenda kukiddamu, sigenda kukirwako. Abaganda mweddeko naye muyitiridde. Laba bamabirizi bano, laba bano babakyala emivule, bonna batunuulire. Gutunuulire abantu abali awo abasasulibwa okuba Kyagulanyi. Sauda Madada abadde kapicholwa n'akulaga omukwano.
abantu baagala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Laba Busoga nagambye abantu mumpereze audio, abasoga bakyakize buli omu. Audio zaabwe ntuddeko ntuule, saagala abantu balowooze nti channel y'abasoga ntuddeko ntuule. Lwaki? Contribution gye balina nnyingi nnyo. Baagala Honorable Kyagulanyi Ssentamu, bamutuma na Lyangoobi, era kati bo bamulaba ng'Obusoga. Naye mwe Abaganda mweddeko tetubireeseemu tribalism, mbagambye twagala tubeere wamu Abaganda mu bulamu. Ate nga muyina central wano, muyina amaanyi mangi nnyo. Senga otunula struggle zonna, senga obutunula buli kimu mu Uganda omwe ekibaddewo kitandikira mu central. Lwaki mutulyamu olukwe nga ate tuli mu central wano wennyini? Tweddeko. Naye nga ate mbaagala nnyo era nga muli bangi nnyo abatukolera ekintu eby'amakulu nnyo mu struggle eno. So abatono kummwe ate tebatuleetera buzibu. Nkimenshoni nze nkyogeddeko, tekikunyiiza wabula tubeemu lesson gye tuyigamu. Naye nga nze kyembadde njagala obagamba olwaleero nti badikiteeta bonna bamaliriza bubi, era nga ne President Museveni talinayo good ending. Olunaku lwaleero 27 ogw'omunaana 2020 mulijjukira ebigambo bino. Mbaagala nnyo. Peace.